Ogenda security ngani maze twawonye okufa tusaasira abo abafudde ekyamulibwa abayigalo wafayo bano ngekera kalulu babatta okubatemula besijagamba nti ono yeyatta n'ono abantu babatta bekama ngenkera kalulu sebo obuuzi obutabanguko bubadde bunene nnyo bwe abantu baffe babadde bantu bazibu nnyo kaakati mukama wange ekyo nga kiwedde manifesto eno abantu abagoberera ebyentambula y'ebyobukulembeze baalabanga opposition leader ali mu katemba buli we yatuukanga ng'asuubiza eggulu n'ensi n'afaananako nga gwe bayita Pelosi yali mu Amerika yasuubiza Abamerika bakolera buli kirungi ekyoku nsi ate n'asuubiza n'okukendeeza omusolo baagenda okubalansinga ng'Amerika bwe beeyingiza tiriyoni 100 agenda kufulumya tiriyoni omutwalo mulamba ku 100 tumutwalo Amerika bwe beeyingiza tiriyoni 100 ate yagenda kuyingiza 5 kubanga omusolo agenda gusala omusolo tewagenda kuba ate byogenda okukola bya ggulu n'ensi ne baga nti ono alabika okuba omugoberera bamukuba akalulu kakati bannayuganda bakirabye nga bano babadde mu katemba nga tebali siriasi tebabadde na manifesto tebabadde na agenda wabula kugamba bugambi nti Ssekabira kikyasinga okwagala ayagala olugoye olumyufu bwamusangawo gagaba nja kuwa olugoye olumyufu gundi kiki ekyasinga okwagala agala ndi okumaaya amata mwenange nja gabawa kwegaba buli wamu ng'akikola okusinziira ku mbeera y'abantu bekufaanagana mu katundu ako bannayuganda basazeewo ne baba omuntu abadde n'agenda era ebyavuddemu wabirabye mu Western Uganda Northern Uganda bakawadde NRM era mu Buganda mwennyini ababaka 23 ababadde abanuupu bazzeeyo mu NRM wabula n'afuna omukisa nti ababaka 6 yalinayo omu mu Busoga yafunyeyo 6 ne Bugiswa omu kyavaddamu n'afuna 43 ababaka ababadde 57 abanuupu kati twetwogera bali 43 n'ebirala bye nalabye mu kalulu kano eby'amaanyi DP kuno yavuddeyo okukoogera yavuddeyo buki ebya indirect byakoze eki byaganye omutesitesi wa DP namulaba ku TV nagataka lutwakawa Museveni nagenza okulaba nga nembidde vice president wa DP timugeza nakwogera akalulu kabadde ka president Museveni nonga ate go opposition bagazaako kuyoma nabo no fa DP twakola alliance eggwanga lino tulyagala era akalulu twalirabye n'oyo agenda okudeeta obutebenkevu mu ggwanga ekitabaddeewo byebimu ku byewagambye bye twazidde mu bululu era ne mu mambuka ga Uganda ne balinagamba nti eri swap deal tebali mu byabufuzi wabula alaba anaatambula n'eggwanga engeri gye banalitambuzaamu gwe bagenda okuwa oba wa DP wa UIPC neeyagezaako okuŋaŋŋala abadde ow'amaanyi akena mukazi we bamukubye minisita akyengera bamukubye ekifo kyotalabanga ne bamugamba nti nomutusiriwaza mukazi we minisita wa Museveni ate tuli wano tugamba Museveni baali omubi kakamuba akalulu olyoka okinyonyoke oyo naye bamukubye fulaati n'ekiraba kye nalabye mu ggwanga muno bapolitical nomads balizunga mu byobufuzi abaatulimbanga nti balina emiramwa gya political ideology ey'ebyobufuzi kumbe banoonya kulya na kufuga bafunye ekkubo eri bafunye ebyobufuzi mu ggwanga lino be baliwa abaali ab'amaanyi mu DP wakina Segona Mpuuga Basaliwa Ssemujju n'abalala President Museveni yakozesezza akabiina ka NUP banne bategeeza bannaggwanga mwena ababadde banona n'akalulu ka NUP era ababadde bategese okwekalakasa olwa NUP oli agenti wa NRM yakoze omulimu buli w'amaanyi gwe wanditidde tono Muhammad Salah mu kisaawe mwali ojikira lwe bamutomera Luisaleti lwe yamutomera mu mbirizi ne bamujja mu Egypt ne kabana Africa mu World Cup kakati President wa NUP yakoledde eggwanga omulimu ogwo buli ewabadde w'amaanyi abadde akubalwa mirundi 2 ye yamanyi atasobola kuwangula kalulu wabula ayagala kubeera leader opposition ate bw'abeera leader opposition ani anaamuwa ssente za parliament bwe banaagabana Ssemujju Nganda bw'afuna apaako tidedda genda
sitekanse eno olukwago yadde wa position nyera tulwanirira nnyo mu mateeka mu buli kimu naye bw'anaafunayo ku musala anaavaako nti nedda nti nawe genda buli gw'omanyi atagenda kumutemera bane byenjogera mulabanga ebyekiralo ebyo bukyaya kolukawedde naye bategeeza nti Nuupu yabadde ewa oyo agenda okugitemera era ekyago obijjawa kino njogera kirabika ng'ojjanga abika ate kakali amazina agali mukulukuta ate obuuze nti kundi akaaba ng'ate kwena amazina ogalaba kakali waliwo omuntu yenna ategeera okujjako mungu gwe yamma okutegeera gwe yakolimira atakirabira ddala nti Nuupu yakubye negende egindi wano wasibambe mawokota nze kakuli abantu babiri basalirwa eyamuwangudde yabadde wenare nandibadde enjaganya ne lwaki ndi bunakuwafu basalirwa bwe yagwanisa ebisiyaga ne babuuza Bobi Wine abamuwa ssente ab'ebisiyaga e Bulaaya ekyo nkyogera sikirumamu lwaki mwalwanisiza etteeka lyaffe n'agamba nga mulabe ku BBC oli yakoze bibya ne Museveni nze si byendimu era bwe yagenda ewaabwe n'agamba nti ono takisibwamu ffe basalirwa yalina kizibu ki ne Bobi Wine yamukuba lwa bisiyaga era bwe yabadde alowooza nti anaamukuba wenaremu yeewangudde ono nsibambi yadde yali wa DP bwe tuba manya wa FDC bwe tuba tugoberera ebiri mu nsi Haji Umar bino njogera mazima tukola analysis muba mmemba ba parliament abakoledde ebitundu byabwe wabaawo abantu bataano Sibambi ali mubo njagala oli ampakanye abamemba ba parliament nsibambi owa FDC gye sikirizaamu abakoledde abantu baabwe mu ggwanga lya Uganda nga twogera analysis ey'ekisajja ekikulu etali yakupangirira Sibambi ali mu bataano bataba nnamba emu naye aba Nuupu olw'okuba tebamutemera baamukubye naye ate nabo ne beerabira ndi bwe baabadde bamukuba akalulu kagudde mu NRM yeyawangudde omubaka akoledde abantu omuretinzi ng'ali mu bataano abasinga bwe bamumya akalulu bulemu n'ogiteeka ku baabadde bamuvuganya abadde bamukuba n'ogijja ku balonzi abataalabye byabakolera kusobola kuddamu kumulonda. What is that? Ekyo bakiyita batya? Tulina ekigambo kyesanjagadde okukozesa tulina Global Society bulijjo nako kyo kizibu kye tulina kya society yawa bagenda namuya tibatunuulira nsonga naddala mu Buganda mukitegeere njogera Luganda ebisajja Buganda ndi mwana wa mutaka omukulu w'essiga ly'enkuga Agisowedi Mayanja abantu abawano titugoberera nsonga tugenda na muyaga si bino sibya tutandike ng'okukola analysis twonagatta ki ku kitundu kati ng'oli agatta ku kitundu kyali kisoboka okusuula kasolo mu kalulu akawedde nga tukuli ku analysis bagenda na muyaga ng'oli agatta ku kitundu ku sempijja byakolera Kalungu kiba kisoboka okuba gundi okumukuba naye kimukubisa okimanyi aludde nnyo isiriza ate ne muhelikopta abaana akabalye ebintu ebyekyana ekito aji NRM yakoze bulungi mu Buganda yesebu era muli mu kukyewaanira yesebu olowooza kyabudde ku nsonga ssatu ekibereberye abaaweebwa ebifo nga bakuba Buganda emyaka 5 abantu ba Buganda batestinga baga nti baali batuba kyoya kyankoko majja kyali kirevu kyankoko amaye kirevu kyenkoko omusajja waliwo omuntu yali alowooza ti kirevu kyankoko lyanda lyokya bandi nekwanako nga kinyogo gange enderesizebe kakati emyaka 5 gino bagenze okulaba nga beemupi abo baali babalimba tebalina mukafu. Ekyokubiri Buganda Mengo ebyange njogera kate Mengo yatukuba nnyo nindako katono Mengo nga tenda bako tudde ku point eso namba yali esebo point gyovudde abantu abalonzi balonda abatali ba NRM yesebo baba testinze emyaka 5 yesebo ne bakizuula nga kyali kirevu kyankoko kyali kirevu kyankoko kati baleesa aba NRM yesebo kyoga nti kati mu service delivery mu buweereza abantu baawano abalonze NRM bye bagenda okufuna kigenda kuba kyanjawulo mukko ku kibaddewo musanje kiwedde ddala. I want you to set an expectation jojo okwejjusa ng'oli wano nti bagenda kufuna kyanjawulo ku kye babadde balina okumanya bagenda kufuna kyanjawulo President Museveni bwe yajja e Kalungu ne Masaka yagamba mubadde bamulekwa
kisoboka bakitya okuba ne vira mpaka egoma nga timulina gundi singa bambulira kakati ate ekyomukisa omulungi yawangudde ekyomukisa omulungi pulezidenti yakoze yawangudde era oluguudo lwevira bwe batakekabona akananaga nti nagudde omanyi olina point gye wayogedde nenjagala nti tukola analysis ey'ekisajja ekikulu. Who is the first consumer of intelligence information? Mb'omusuubira okuba mbutamanyi nti oluguudo oluva wali evviira okudda eri lufu mbwekyo takimanyi yali ayogera ng'alina baradisi ng'alina bandi ng'abantu bonna batuddewa hali umaru kankubulira Uganda kuba Uganda yonna ndi muntu obutafaanagana kuba abantu ba geography ya Uganda sikubuuza Uganda gyesaliza nkubuuza nti ayinza obutamanya kumuwulira bino wammanga bulijjo kye mbasomesa nti abantu b'omu mambuka bagenda ku swapudiru banneyo abawulira be batya onootuzimbira oluguudo fulane kilomita 10 tiye tujja kuwa akalulu kobe waddipi obawepisa ajja kuwaki kakati ku bajeti gya Uganda alina milioni 10 nkitegede nti ewaffe tewali atwala ddiru bwetyo ku mmezi oli amaze okukola ddiru n'omulugwala n'omukakwa n'omulamwo sente baba bakuwa zifiseewo kakati agana okuzimba oluguudo ekobokoze bagenda omwaka lwe baluwekalungu kyeryagambo pe yali perekiriya yali ayogera kate ng'omusezi ava okulaba omulwadde teri teri muntu tusabe musabi katonda tulaba omusezi ayogera kate ng'omukozi kakati oluvannyuma lw'okutegeeza eggwanga nti nuupu ebaddewo ng'ekozesebwa NRM okusaanyaawo opposition era ng'ekozesebwa NRM okuloopa abo abasekretary opposition wakwogerako lumu abasekretary wakwogerako lumu nti abantu abakola paredi nga bambadde ebigoye ebimyufu babasiba bakama baabo abagula ebigoye ebimyufu ate ne balambula paredi eyo bo tebabasiba bakama ako kantu kakulu simanyi ati okutegeera abakola paredi abasirikale bali mukomera Bob Wine presiding over parade. Bob Wine abali ku parade babakola ki basibe Bob Wine eyagula enkufiira emyufu ne uniform n'alambula ne parade nga bamubira saluti tebamusibanga kitegeeza ono takoze mulimu gwakusaanyaawo bali bokka wabula namba abaana mwegendereze bano abali mu nuupu taala ekozesebwa okubasaanyaawo bino byonna byowulira bamuwanga kivumbi bali oyinza okubeera nga okoze analysis nga bw'opolitiikinga okola analysis bw'opolitiikinga akabuko kakadde tekayinza kubulamu njagala tutunulira akakiiko k'ebyokulonda mu kuteekateeka okulonda onyambye nnyo mbadde ngenda kugenda gasigala akakiiko k'okulonda katuswazizza eri waggulu kakoze bulungi naye mu bitundu nagudde eri neeseka gye nalabye Kalungu omusajja yagambye gwe bayita Ssemakula nti banziba akalulu abasecurity n'omuteesiteesi omulamuzi n'agamba nti bagende babale obululu akasewungu omulamuzi n'agamba nti bagende babakole ki abantu bali abasemakula ne bagamba nti okuva lwe tusuubira nti bano bajja kutaataganya ebyakalulu tetugenda kuvaawo wali ku police station era webadde basula ku store era webadde bakola ki omulimu gwabwe gwatuukiridde gutya basanze ng'ekufulu Electoral Commission gyeyakolawo eri intact nga ne siiru eri ne serial number ziri ki nga bituufu ng'ekkeesi eyagisibawo Electoral Commission ne siiru gyeyateekako nga kweri ntuufu wabula ate munda mu kkeesi nga tekyabuuza nti ani yakabbye ekkeesi singa oluggi luno oluggula lwabadde lwamenyeddwa lwabadde oteeka birowoozo oba bava bweru oba tebava bweru naye bamubuuza nti zino siiru ezo kiddala nekufija oteekako nti ddala wabula okutuuka munda ate nga bintu biki kakati ate omwana abatuwuliriza tolabanga babadde okuswala era kalulu ke Kalungu twengenda okutestingira judiciary nti ddala muligala tulina judiciary kalina okuddibwamu kubanga oyawaabye yagambye Electoral Commission yanziba era bwe baguddewo oluggi ng'oluggi lusibe bulungi wabula ebyabadde munda mu keesi gye yatereka nga bikwatemu kakali abamukyamu tukola analysis g'oli opposition abamukyamu taba mukyamu kitegeeza bakaddemu kitegeeza ab'e Kalungu be bamu ku batuswazizza
ekyokubiri abantu ba DR forms ngera bwe nagamba wano mukuluse mukama wange abantu baabwe abannayuganda tebakyesigika abantu bangi nnyo batunze DR forms z'abantu ebintu abiwulidde ate bituufu ate mbimanyi nti babikola bulijjo omukuzi w'akalulu ayagala kuwangula nga nzize bayomba eyo nti omusajja wekyamuliba kyeyatukoze kugombolani abadde kyamani wa DP mulamba wa DP mulamba naye yatunze DR forms zaffe bamuwadde simanya miliyoni 10 meka awo omuzannyo ogw'okugula DR forms ate yafuuse enkola mpya nti Ssekabira alinayo bumeka mu DR form nti alina 8 akaluka na parliament kamaanyi yo tufunza sente nyingi nti 8 nti buli kamu kagule miliyoni 8 azonga zikishita tuwangusa miliyoni 8 olabanga ekinene nnyo okugula ka DR form miliyoni kyabaddewo omwana yaŋŋambye Kampala nti babadde bayingira ekkololo mu kugira evubuka gano ga mafiya bano tebabadde tebagula ga mafiya bibawusa nekikujjako nekisindika misindo nekivuluma igazikakazidalako oli ku radio budde eyo muntu wabulijjo tutunulira okulonda nga bwekwatambudde okulonda gwe wakulonda Aji nayanziza nnyo okusaguno obumpeereddwa ate tutunuliryemu okulonda bwe kwatambudde okuva nga ennaku z'omwezi 15 paka eggulo nga 22 twalonze bassentebe ba disitulikiti. naye bwe kamputandikire kwa kyeyeewaze okuboza otagenda ne ku byo byoyagala naye katutandikire ku kino okuwa abawuliriza the feel mu kulonda kuno kwe twakavundikira bwe nabadde ntunulira okukubaganya ebirowoozo kwabaddewo nange kyenalabyeko n'amaaso gange abantu tebajjumbidde kulonda ate era ne kukali aka pulezidenti yabagamba nti emiliyoni 10 ezitaalonda zaali zize abantu miliyoni 10 tebaalonda okusinziira ku regisita. What is that? Olowooza kyavudde ku kintu egamba era agi ekyo nakyo kibaddeko mu njogera yange bw'otunuuliramu ennonda ya leero yonna biraga akaluka pulezidenti obubaka palamenti tekaabadde kangi kuba bw'otunuulira ennonda gyetulondamu kati ngaazi ku kyalo kyange kya Fokoland awo nankubadde kati akakiiko k'ebyokulonda kakoze saayansi omupya police station ezaali 2 osangawo 9 A to Z, A to B, A to G ekyakimu nga kiriko kwegamba police station obwo bulinga 8 kwegamba bagenze banooza banoonya amannya ne batandika okugateekateeka Y ate muli side eri Z W naye nga bw'otunuulira kuba ewaffe awo ku Fokoland zaali ziwera 11 nga layini esimbye paka wano bakubalota eyabaagala okulonda kuba twabeeranga ne police station 2 NB naye kati zaabaddewo 6 naye bw'otunuulira ennonda si eya bulijjo si ekisanja ekiwedde lwaki gamba bwentyo n'ekirala kye nazudde nti bakandideeti baffe basaba abantu obululu ate abatalondera mu bitundu ebyo bwe neetolodde ekibuga Masaka kino nga be basaba obululu ate bonna balinye takisi genda mu byalo kulonda nga bonna balinye bageze mu byalo balondera ewa yeesimbyewo akuŋŋaanyiza abantu kati njagala nga 8 ku bo tebalondera awo wabasabira kalulu njagala okutegeeza nga kandideeti wa Ssekabira yakuba laale mu kikubo kyane ekyengoye naye we yakuba laale ekyalo bakita Fokoland yafunyewo obululu 4 ow'omuti yafunyewo obululu 4 we yakuba laala awo mu kikubo ekyo yafunyewo obululu 4 ng'ate Fokoland erina abalonzi 8 yamusinze n'afuna 3 ekitegeeza nti ye ate bwe yabeera nabaawo yanondayo abeewaabwe egundi ekikenene ate nga balondera Lwengo. N'olwekyo akakiiko k'ebyokulonda n'amateeka mu palamenti ababaka abagenda kyandibadde kyavunaanyizibwa nga be basaba obululu balondera awo mu butuufu n'amanya nti leero nzize wano sijja kufunawo kalulu naye nga njagala okutegeeza challenge yabadde mu kulonda okulonda kwabadde kutono abadde bajjumbidde kulonda
lwaki ensonga ziringa bbiri mu 2010 president yagamba yalina ensonga ze Mu lwaki nkumi- miliyoni 10 tebalonda n'agamba ajja zoogerera mu sseere mu 2016 okulonda kwali kungi jjukira Ssuuli yaddamu ne yeegatta ne DP ne kiba ekibiina ky'opposition naddala wano mu Central nga kivuganya NRM ne DP mu 2016 2017 mwezi gw'omunaana Kyagulanyi n'ayingira Parliament ng'ava ekyaddondo bw'atuuka mu Parliament n'aleetawo ekisinde people power ne bakibuukira mu 2018 ne baleeta togikwatako nereeta ebbugumu mu baki mu bantu kati tugenda okuyingira 2021 abantu nga balina ebbugumu ery'okukola ki ery'okulonda nga bafunye obusungu bagikoze eki bagikutteko mu 2021 ne babanga bonna ab'opposition beegasse kuba okimanyi bulungi tibeegatta okusinziira ekyaliwo kati ne babeeranga NRM evuganya naki n'opposition ya mulundi ki gumu ekyaliwo era kyobula nti Kyagulanyi 2021 yafuna obululu buki bungi ate ku luno bwakoze bwakendedde kakati 2026 NRM engeze ekulemberwa General Kaguta Museveni bali n'abaaguluza ne beekolamu ebibiina 6 NUP 2026 ebadde n'ebibiina 6 ebadde ne DF kyava mu NUP okitegedde n'ebeera n'ekyamunyagwa anti bonna b'opposition mu opposition n'ebeera n'erukwago PFF anti yonna nkugambye opposition ndi mukubuulira kuba bonna baali kukigenderera era bw'otunuulira ne ku babaka be baafunye abamu basse nnyo ekisusse kuba DP yafuna buli ababaka 9 kati efunye 6 FDC yafuna 3 mu 3 mu 5 mu 2 efunye 10 ali mu 5 bagenzi UPC badde n'ababaka 2 kati ina 10 kuba UPC yasigalawo nga yo okiraba ekintu oba okibala independent luli baali 7-8 kati bali 6-4 nabo bakendedde kitegeeza nti aba independent bafunye ebibiina mwe bayingira nga wuwa kati Masaka district namutaawe yali wa independent kati yajjidde ku NUP kati ate bw'otunuulira nti Buganda ku luli Buganda yonna yali yeegasse eronda opposition ekisanja ekiwedde Buganda yonna era ojjukira waliwo akaayita nga Katikkiro yali asomesaamu abantu emmwanyi bo balowooza yali anoonyeza Nuupu akalu emmwanyi onogeeyi okajjukira kaatambula bw'otunuulira abaayitira mu Nuupu abaali tebasobola kuddayo mu Parliament bwe bagivuddemu ku luno baagudde amazima amatuufu Mpuuga 2022 baali tebaginamu wakalu nga kyakoze tekiriiwo 2021 baali tebajja muwa singa yasigala mu DP yali agwa oyagala okole ki era ku luno bw'atazidde mu NUP yakoze eki yagudde exact ekyo kirabwa n'ayooka buli mubaka eyajjira mu NUP eyagivuddemu yagudde n'ate neyavudde mu kirala n'agenda mu NUP era yagudde Mpalanyi yajja wa DP bwe yageze mu Nuupu n'agwa bannayuganda kuno badde balonda ate beetegereza nnyo oli eyanyiize yataalonzi kyova alaba nti obululu bwasse kati waliwo eyali ayagala Mpuuga ng'ali mu NUP bwe yakoze kikyenaga nti ono mululu n'okulonda sikyalonzi ako n'akadda waliwo eyali ayagala Ssemujju mu FDC bwe bakoze ekinyanaga nti guno mululu be baagala obukulembeze bokka naye n'agaana okulonda kati akalulu akaagi kyovudde olaba nti okulonda kwabadde ku ki naye ffe abafu ab'NRM balonze kuba kandidate waffe yayiseemu president yagambye leka kwewaana wano mwakunze bubi abantu be miliyoni namba tebalonze anti kati aba batalonze president yagambye nti mwasembayo okwebera register ya NRM ng'erimu abantu miliyoni 21 n'agamba nti ku bantu abo miliyoni 21 abalonze